N'olwaleero abantu ab'enjawulo beeyongedde okuyiwa amaka ge yaliko Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo okukungubagira awamu n'ab'eŋŋanda ze oluvannyuma lw'okusoomoka gwe ogwasembyeyo olunaku lw'eggulo. Abakungu okuli bannaddiini, abakulembeze ab'enjawulo nabo balabiddwako nga batuuka, nga n'olunaku lw'eggulo Nnaabagereka naye yakyaddeko mu maka gano. Obuganda nabwo bwegasse ku bakungubazi era nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye abaddeyo era yeetabye mu kusaba olwaleero. Katikkiro mu kwogerako eri abakungubazi akubiriza abakulembeze okulaga abantu baabwe omukwano nga babakolera ebyo ebigwanidde. Abantu kitegeeza kukola ebibayamba okweyongerayo mu maaso, okulaakulana, okuwagira enteekateeka zaabwe, okulaba nti babeera mu bulamu bulungi. Ono era asimye obuweereza bwe yaliko Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Mpalanyi Nkooyooyo. Etteeka ekkulu lyakwagala. Nze ndowooza nti eddiini esinga obulungi yeeyo ekulembeza abantu, esoosowaza enkulaakulana z'abantu. Nze Archbishop Nkooyooyo bwentyo bwe mbadde mmulaba. Mu ngeri y'emu gavumenti eriko enteekateeka gy'efulumizza ku by'okukungubagira n'okuziika omugenzi. Minisita w'ensonga z'obwapulezidenti Esther Mbayo atubuulidde nti gavumenti yeeyamye okukola ku by'amaziika g'omugenzi. Muzibwa ng'era yatuvudde ku maaso yabeera nnyo mu kutabaganya oba okuzzaawo emirembe mu nsi yaffe. Ffenna tujjukira nti olutalo lwa Konyi lwakosa nnyo ensi yaffe okusingira ddala Northern Uganda ne Eastern Uganda. Naye yaliwo mu buvumu ekiseera ekyo yali akyali Archbishop. Ono era atubuulidde bwe binaatambula. Jaawo tugitwale mu maka ge e Nakabago ekiro ekyo. Ku Mande omubiri gw'omugenzi gwakutwalibwa ku Lutikko e Mukono olwo gutwalibwe mu maka ge olw'eggulo nga gwakuziikibwa olunaku olwokubiri ku bigwa by'abajulizi by'Abakristaayo e Namugongo.